So bannange gwe wennaali eyo nga tonnaba kuba nti ate osalako wano wa Mickey Wine, simanyi kikyolinda kuba embeera be yatabuse dda. Abantu batandise dda okuba nti ate bajja mu bungi nnyo kuba nti bawagira Mickey Wine Sulubada High School. Nga bw'olaba embeera eri wano anti tuli ku beach, osobola okujja ng'oyambadde beach wear yo, osobola okujja n'ogendako wali eri ku mazzi, n'ogendako ku lyato, empewo ne zikufuuwako mpola mpola. So y'embeera eri wano eno. Kakati gwe wennaali eyo nga tonnaba kuba nti ate ojja, nga tonnaba kusalako, ky'owulira mu background ye stage nga bw'efaanana. Njagala mbe nga ate njikulambuzaako ko wano ogirabe stage bweri, stage bwenyirira, ate olabire ddala omutindo oguli wano ku Jazz Pier. Kakati nga tonnaba kuba nti ate ojja, simanyi kikyosuba muganda wange, kubanga music owaddala, music omutuufu ataliimu kiki ali wano ku Jazz Pier. Kakati gwe kyoba olina okukola, olina kuba nti ate wazze dda, olina okuba nti ate wazze dda, embeera bagitegekedde ddala bulungi, VVIP weeri wateeketeeke bulungi, buli kimu kiri so set, buli kimu kiri so prepared. Oba okitegeera, sound mulungi nnyo okukamala, stage eri ku mutindo gwa waggulu. Kansooke nkulage ku stage. Kakati stage bwetyo bweyimiridde, mutindo nnyo. Stage bwetyo bweyimiridde, oba okitegeera, osobola okubeera wano eno ng'onyumirwa ka music ko, empewo z'ennyanja bwe zikufuuwako, oba okitegeera. So embeera bweti bweri wano ku Jazz Pier, emirimu gitambulira ddala bulungi, oba okitegeera. So atanaba kuba nti ate ojja, atanaba kuba nti ate osalako, yanguwa. Kikyolinda, simanyi kikyosubwa, oba okitegeera. So tukuweereza tusinzira wano ku CEO Michael Uganda, eyo YouTube channel kwe tuli, oba okitegeera. Gwe wenna ndaba wandibadde watuuse dda wano ku Jazz Pier, oba okitegeera. Enteekateeka nnungi nnyo, security ate ekikwatagana ne security gulugulu, ono tewagenda kubeera fujjo, wano tewagenda kubeera fujjo, era aleete fujjo abawuba bazze okuba nti ate bakuuma abasirikale we bali mu bungi, oba okitegeera. Embeera eri wano egamba osobola okujja wonenga oba toyagala kuba nti ate owuliriza ka music, osogendako wali eri ku lyato, n'ogenda ne bakuvugamuko ku lyato. So tuli ku beach, osobola okukubamu ka beach weeyako wali wonna, n'osobola okuba nti ate osalako bulungi nnyo nnyini ddala. So tuli ku Jazz Pier, embeera bweti bweri ku Jazz Pier, ekintu kyo kyakutte dda okukamala, oba okitegeera. CEO Michael Uganda, ye YouTube channel kwe tuli. Kindly video gimpereka like, oba okitegeera, video gimpere like, ate tusobole okuba nti ate tutambulira ddala wamu, oba okitegeera. So ensonga bweziti bwe ziri, ebyuma bye bali mu kubitereeza nga w'obiwulira, oba okitegeera. So embeera yo bwetyo bweri, abantu bo bajjagira ddala mu bungi okuba nti ate bajja okuwagira Mickey Wine Sulubada High School, oba okitegeera bulungi ekintu ekyo. Akyali gy'oli simanyi kikyolinda, wandibadde oyanguwa n'ojja wano ku Jazz Pier, ensonga we zigenda okukiggwera wano ku Jazz Pier, ekintu we kiggwera, oba okitegeera. So stage eyo nga bw'ogiraba, ensonga bwezito. Kati gwe wenna ali eyo gy'oli, eyanguwa, oba okitegeera, yanguwa naye nga atanaba kuba nti ate ojja wa Mickey Wine, oluddewo kuba ekintu kyo kyatabuse dda. Oluddewo kuba ekintu kyo kyatabuse dda, stage already emaze okuwanikibwayo, abantu bo batandise okuba nti ate bajja mu bungi. Tuli wano ku Jazz Pier, tusaabale ewa Mickey Wine wetuli. Embeera wegenda mu maaso n'okuba nti ate ekola ki, etambula. CEO Michael Uganda,
oli ku CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Nyongera okukoowoola abantu mwenna abatannaba kujja ku Jazz Pier. Music omutuufu agenda kubeera wano. Music owaddala agenda kubeera ku Jazz Pier. Atannaba kuba nti ate ojja ku Jazz Pier simanyi ki ky'olinda, simanyi ki ky'osubwa. Oba okitegeera ekintu ekyo. Wandibadde ojja amazzi mugalaba ndowooza embeera y'obweti bweri. Ojja waneeno empewo neekufuwafuwako n'olaba ku mazzi, ayagala okulinnya ku lyato n'olinnya ku lyato. Oba okitegeera nga owuliza ka music akaseeneekerevu. So abaliko mwenna abatannaba kuba nti ate mujja wano ewa abatulaba eno kyakutte dda ewa Mickey Wine CEO Uganda, CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Atannaba kujja ku Jazz Pier osubwa ensonga yatabuse dda. Abantu batandise dda okuba nti ate bayiika mu bungi okujja wano ku Jazz Pier okuwagira omukulu Mickey Wine Sulubada High School. Naye nga atannaba kuba nti ate ojja wandibadde oyanguwa n'ojja kubanga eno yo kyatabuse dda. Oba okitegeera eno kyatabuse dda. Abantu batandise dda okuba nti ate bajja mu bungi. Oba okitegeera. So embeera yo bwetyo bweri waneeno ewa Mickey Wine ku Jazz Pier. Kakati katulambule ku kifo mpola nga bwe tugezaako okuba nti ate tubaweereza. Atannaba kujja ku Jazz Pier simanyi ki ky'olinda. Stage yo masavu. Stage masavu. Ndowooza stage mugiraba. Stage eyo yo masavu. So embeera